nga mwagala kukola amaka nga really kyekyakuleeta otandika omuzimba from there omugamba ze twaliriddemu chips tugule ekikopo ky'ebijanjaalo ekibisi 2-5 ne hafu yaffe y'omuceere tugenda liyako lunch ne supper tukole ezo tunazikola oba kitegeera oyo ye mukyala oyo ye wife material nti ayinamu kalika eremina kagamba nedda omwami wange siina mwono talina kwonoona ssente tuyina gye tulaga. Omusajja oba omukazi okutandika okunyumya ku byafaayo byo ku ex wo gwali naye ng'obinyumiza gw'olina kati omupya. Kyekyabusiru naawe kati nkugambe mbuyanguliranga enkoko yali mulungi akusinga oba yali mulungi lwaki saabiira ye lwaki saasigalayo naye zo okugamba yangulire emmotoka onyumiza ebya ex wo kitegeeza okyamwagala talinafuuka na ex olabikira omutima gukyakuluma oyagala kukola ki nze bwe nkitwala kakuba onyumiza nkola ntya ojjo ngambe nti nina ex wange simanyi bamuyita Shamimu enkola ntya nasisinkanye Shamimu tojjukira oli ex wa yatuyambako ku byamate bwe tugeze mwina kye muyita mutoyisobola kuyita ex nga alimu eyo field n'abayambako akoleki tugeze olina omusango mu kooti ex yali lawyer I mean lawyer oguma nakyo sisobola nguma ex wange yangulira emmotoka ex wange yangulira ettaka tobinyiza kuwa bubaka tigundi beera mu amagezi ogula ettaka ninga tibendebedde birungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeze eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika ku papula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 bale nnyo gwe munafa agenda amaaso n'okubanga ate otugoberera nkubuuzizzaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okuba ng'ate era okola byonna gy'osinziira ng'osubscribinga ku channel yaffe ng'olikinga ng'okomentinga tukwebaza weebalire ddala enze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembowa nate nkomyewo mu edition endala naye nga njogera obajjukiza nti Hajimiti agamba nti gwe alina obuzibu obw'enjawulo olina gw'obanja oyagala okusasula oyagala bufumbo oyagala mbaga oyagala bakwanjuleko naawe wammwe oyagala genda Bulaaya onoonya visa na buli kimu emikisa tolina genda akulombere ku dduwa akozesa bintu bitononya akozesa nkofu nga ye agituma butumi gye bobanja nga ekomawo na sente ezogenda olaba gwobanja nga kubira kasimu so yereeta sente agenda agituma gye bobanja negenda nemuteekako embeera Hajimiti gyali mukubire kasimu ke akaziro 75 kacyaliko kamanyi so omukubirako natereza ensonga ez'enjawulo Pacho gwe nnina atakogga atagejja atalina gy'alaga soko buze kuulabiwa Kyembowa plate kale atakogga Pacho agejja atalina gy'agenda newomuteesa yatondebwa kubalumya mitwe waliwo yangambe nti nafuuse ekirooto Kyentiisa eri abantu abamu naye nga munange si bwe kiri ogamba okyali ku Kyembowa updates kansubire nti oli bulungi nate tukomyewo wano tunyumye mulyolyo tennaku nga zibadde nyinyi nga sikulabako nga sikuwulira mu comments mbulaba mwebale kunjagala mwebale kutulaba mwebale subscribinga era ne ku YouTube channel yange nange ya Pacho mu subscribing PACHO TikTok yange era Pacho please tubere wamu tubeere nga tukola ki tuyiga okay bwoba olina business gyagala okuba nga otuwa era kuba ku namba y'essimu yange weeri wansi awo esemiyo 63 gikubeko tuwakwatagane mu bintu bingi nnyo business zonna nzikola ne oba oyagadde gwe nkubira nga gw'olina ky'oyagala
nze bisigaddeyo bindekere nze njajja bikutuusako butuusa. Amina. Real life like counseling n'ebirala bingi nnyo gwayagala okwogerako nange privately counseling you n'ebirala nange ojja kuyita ku note 7 note 2 note emu note 3 Okay. Munana note 3 yes. Jidde mbulungi. 011-803. Okay. Pacho twasema okubeera naye wano banga liseeko naye tuzeemu tubeereko fembi. N'ekibuzo nyabadde yagala okubuuza oba oli awo gw'oyinza okuba ng'olinamuko ku answer. Waliwo ebintu bye tulaba ennaku zino naddala abaana ab'obuwala bwe bagenda mu bufumbo balina engeri gye bakyukamu. Bw'abanga wano akyali mu mbeera ya kumukwana abeera yeeyisa bulala oba ey'okumwogereza yeeyisa bulala. Bw'amala okuyingira mu bufumbo obwo n'akyusa empisa. Bw'oddayooko n'okuba ttooki gye yazaalibwa nga ava mu maka malungi, ava mu maka amateeketeeke nga osuubirayo okuba n'eddiini oba osuubira okuba ng'abaana baayo balina empisa. Naye bw'atuuka wano akyuka. Kiki kiviirako abakazi okukyuka? Kukyuka mu njagala osooka otubuulire nti ng'akyuse yali ambuuzaako takyambuuza, yali ankulisaayo takyankulisaayo, yali akola kino takyakola. Ebintu bwe bityo. Wano wabanga mukyali mu kwededeza akulaga nti akwagala okufa obufi, buli kimu yakubira ne kasimu batonda bannamukulira nga ye yakubidde dda naye kasita omuyingize ewaka. Oba kasaazalayo omwana omu babiri. Siyinza obba nga kiri tuwe naye nsinze tutundira bakyala kubanga abakyala bano bo muliwo okubanga mulimu nnyo gwansi. Sikisula. Mulimu nnyo. Naye bava mu munnyo ne bafuuka ekisula. Emunnyo nga we gufuuse baguyita omunnyo okuggwamu ensa nga mufuuse omusenyu. Oleko omunnyo gukaddiye. Omunnyo gukaddiwa n'otuuka ogukombako nga tegukyali mu testi ya munnyo wagulinga musenyu. How long does it take okukaddiwa that? Simanyi nnyo naye nali nkirabyeko naguleka mu nnyumba n'entambula nagenda okudda nga gwafuuka omusenyu. Gufuuka omusenyu. Gwoloza gukaddiwa gufuuka ki? Abakyala bano because of course yali alina kyayagala naye ate oli kifunye she has become reluctant. Alemeddwa ato kikuuma nti akifunye wali agala mwana nti olwamaze mumuzaala kati oba agenda mu sepiki n'akwata amazzi agookya ne gamwokya yamanyi oba kikyo kitegeera naye nga wano yali alaga nti ddala amwagala olubuto alufunye alukoze ki. I'm just giving an example. Kino omukyalo ono abadde ayagala bufumbo 1 abadde abwagala nga kituufu abwagala 2 abadde ayagala kweragira ku beewaabwe oba mikwano gye nti kati naye yafunye omusajja. 3 emyaka gitambudde agamba kanfune gye banziika. 4 okitegeera. So buli muntu ayingira mu kintu kino ng'ayina ekigendererwa ekikye. Wali oli ajja okujja nga yes ddala yabadde anoonya mwami ayagala kufumbirwa oyo yaliwa nti omwami wamuwa ne chance amwogereza amwadde ne chance nti jangu ewaka kuba si buli bwe mukwana ebweru mubatwala ewaka. Yes oyinza omutwalayo n'asulayo lumu 2 naye the fact that osazeewo nti ogenda kubeera naye ebbanga lyonna omugaya waaye jjamu tubeere wamu tugendeko naye w'abazadde enkyaleyo tukole ekyo kitegeera tutandika amaka kitegeeza nti you've taken a step ahead. Kati omukyalo ow'amagezi alina amagezi aba alina kukiipinga omwami we omukiipinza otya nti ate nze bw'abeera nze keya ate gye nali nkuwa luli nga tukyededeza ate ngidabolinga bw'oyongeramu kirungo. Yes olina kubeera ng'okyongeramu ne bw'abeera eyo wekuba kufumba fumbira ddala emmere giwa attention ofumbe abeera eyo nga tasobola na kulowooza agenda mu restaurant agamba nzirayo kulya mmere ya mukyala wange. Okitegeera wekuba ng'obadde toyoza oba biki much as like oyinza ogamba nze enjala zange naakola ntya but you can otegeera akomyewo nga the house is good looking good and ofumbye engoye z'ogoloddeko oteese wali omukulisizayo akatunda weekali biki era bannange era naye bw'agenda okwenda bannanga baako n'ekizibu ng'oyogera naye bulungi okitegeera because bintu bingi bitwala abaami baffe bano enjogera y'omukutta otya akomyewo ali stressed abadde alina ebimustressing ku mulimu alowooza nti wanewaka walina okulifunira emirembe awummule kyobola it is called a home nti ojja bw'otuuka ewaka ng'oddala ova ku mulimu
you really feel ndi waka. Yes. You relax your mind, you do what. So era wosula wonna wobanga osula wantu nga gwe tofaayo nti yobansula home has to be home to wotuukawo ebirowoozo byonna bikola ki bikyuka olina okutuukawo nga walungi you know home should be a resting place si wakukayanira si wakuyombera si wakukola ki so kati bw'obeera omukyala ng'omwami avudde ku mulimu gwate yandi mu budaabudde okumubudaabuda tugeze akomyewo bosi yamuvumye afunyeyo obuzibu emmotoka ekoonye oba biki ebintu ng'ebyo ate bw'akomyewo kati for example n'akomawo tokyamubuuza okimanyi nti abafumbo bangi nnyo bazuuka basulaamu naye tasobola buuzaako munne nti osize otya no nnyabo oba mukwano wasize otya oba sweetheart okyegeera omusajja omu yaŋŋamba naye do you know that ekintu ekyo bameka abakikola waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti asula mubuuza akubuuza ambuuza naye waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti asula Ntebe naye ate nze nga manyi tabeera Ntebe ne mugayi wase nkwadde okugenda Entebbe ti mbeera Ntebe luvannyuma nnyo lwe nakitegeera nti asula mu Ntebe ewuwe ekisenge baakimugoba mudda by the way ekyo nakyo gyekirimu bangi abasajja tubalaba eno ng'ayingira mu nnyumba nga yasuza mu motoka ye oba mu garage nyumba agiyingirayo kunaaba kwambala nakuvaayo that is if omukazi amukkiriza naye abakazi mbabuuzaako buuza omwana ono kuba ono naye mwana wa muntu gw'obonyaabonya oti gwe nga bw'otayagala bakuyise manya nti n'oli tayagala bamukole ki n'oli naye muyise bulungi ate abakazi balina omuze guno olumala omukola introduction n'omuteeka empeta wano oba balowooza empeta eri ki kyava omusumba omu yazookya ng'agamba tezina sina bukakafu naye abakyala olumala ate abakyala bazeesiga nnyo waka maybe she has a home she has a business muyina biki ng'atandika okufuukira omusajja eki kyebaawalula n'ogamba bannange oba ono kiki kyenneereetera ayagala yaba dictatinga saa zodda emikwano gyo ayagala okudictatingira ayagala okutegerera ku ssente zo ayagala okutegerera ku everything lwakuba mukazi wampeta buli kimu omusajja najja n'ahuutinga ku geeti for hours and hours ali ku geeti owooza abeereyo lwaki yakoze n'atuuka n'okubuuka geeti nina vidiyo gye nalaba nempulira obusungu neŋŋamba naye abakazi kiki ng'omukazi sajja abuuka buso yingira enjo for many years mukama abukuwadde olibuzanyira mbu lwakuba omusajja akomyewo leeti simanyi teyaleseewo kino teyaleseewo kiri omusajja akusitudde akuteese mu maka maybe you're not lacking food you're not lacking what yene wobanga olackinga food must you show him disrespect alyoka kuwa ekyokulya Pacho abakyala bano okukyuka empisa ezo ziba ziva waabwe waka oba sookera ddala bamugamba eka kati gwali mu kintu olina onyweza oyo omusajja olina okukolera ABCD olina omulagira akole kino olina omugamba abamu emikwano bawakamensi bayinza okuba si bawakamensi naye beera ayina luli kati nga bw'obeera omukazi ategeera n'omanya kati nnyingidde obufumbo bwange bali baba bakyali basinga bikitandika beekutulako bw'oba olina amagezi ng'oyagala bufumbo bwo actually Pacho a question eri yawo omukyala ddi beesalako mpolampola kuba kakati aba takyalina kyannyambe ennyo kati nkukubire nkugambe nti ABCD nga gw'oli singo omubuuza ebyobufumbo nkubuuza eki mwagendanga njagala omuntu abadde mu kintu kino for years ngendeyo omugambe naye nkubuulire omwami wange kati akola bwati ne bwati nkoze magezi ki aŋŋambe omanyi wano like gwe wakoze bube naye bw'okola bw'oti ojja kuba omuzza naye kati oli ejja omugamba taata gundi yakomye n'omuggulira kale nze sisobola eyembwa okyegeera n'akikusigamu gwe naye akusigamu ekyo ye si mufumbo gwe oli mufumbo oba oli awo even ali bikuteekamu ayagala oveeyo yali yabyagala dda oba yagwa dda omwami we ayagala oveeyo yayingirewo tokiraba nti bakwano bangi nnyo balemesezza bannaabwe ye amfeedinga wrong information kyokka nga ate oba oluusi yeegatta ne bbaawe ye oluba okufuluma ennyumba mbu yeenobeza ng'onaayingira ate onajja amazeeyoko abeera makula paati advantages babeera kye basinga okukozesa buli kaseera nga bagamba bakyala banaabwe nobayo vaayo nobayo okulawo okyawo oyo anakola nakino olaba nze kale olaba boyfriend yangulidde motoka naye gwozadde n'abaana takugulira mu motoka who told you nti nange wange bino ebizibu oba kyenina kati plan yange ya motoka tuyinza okuba nze bangulidde ettaka nga lyenjagala
gwe iyo ng'oyagala mu motoka, that's a luxury. Naye nze nfunye ennyumba amaka gange, I'm going to live in mirembe n'emirembe. Motoka eggwawo, ennyumba esobola okuvaawo nekola ki? Nyumba ebeerawo. Ne bw'ejjanga y'amaanyi nnyo baki mpozza okuggyako ng'ekutta omuliro. Nyumba ebeerawo. Segeera. So tubeera ne gundi za njawulo nnyo ezituleeta mu bufumbo buno. So who is responsible ku mbeera z'omukyala ng'akyuse? Famire ye gy'ava? Ye ng'omuntu? Nakyogeddeko dda ne nkugamba kiyinza okubeera mikwano gye ye ng'omuntu nga kati awulira natuuka tojja kuddamu kunkola ki kummanyiira biki naddala abo after wedding awo omanyira omukazi n'ogamba naye zino empisa zonna lwaki yazindagaluli after oba kuzaalayo omwana omuno olubeerayo nakkubira oliwa leeta pampa nze sigenda fuluma genda gula sabbuuni mungulire nti lwakuba azaddaga nze saafuumya nti omwana wedda antawanya really gwe tewalidde kale omwana wedda akutawanya gwe tewalidde yo woba tewalidde tokimanyi nti kati olina omusajja you must do something kati we yaleseewo emmere ezabadde ez'emmere zaalazeewa. Talk about cooking. Waliwo gayo eyo sijja kwogera mannya ge naye yali atugamba embeera mwayita nga buli kaseera buli twanyukanga akawungeezi nga akyama kuteekawe n'agula n'agenda naye waka kati nga naye agamba alina omukazi naye omukazi wayatayina yalinayo era ffe girlfriend oba bali batuza okuzaala naye era kati awo girlfriend ow'amagezi ng'omaze coming in together with your boyfriend nga mwagala kukola amaka nga really kyekyakuleeta otandika omuzimba from there omugamba ze twaliriddemu chips tuguleyo ekikopo ky'ebijanjaalo ekibisi 2-5 ne hafu yaffe ey'omuceere tugenda liyako lunch ne sapa tukole ezo tunazikola oba kitegeera oyo ye mukyala oyo ye wife material nti alinamu kalika eremu nakagamba nedda omwami wange siina mwono talina kwonoona ssente tulina gye tulaga. Okay. Kitegeera naye buli kaseera nze ndeetayo chips ng'okomawo nawe John I want some chops man chips and what you know oyo aba ali mu bine bya buwala mwala ngaze tasa asuze wa boyfriend tasa wadde kulongosa nyumba tasa wadde kufumba kamere nti munne yagenze akakomera afuneyo ka surprise ewaka bwe buntu obubeezaawo abaami Pacho kitegeera Pacho abiseera ebisinga omuntu gwona wasatu gwira mugwire nti tugende nkuwasiza olumu ebeera process kati process eyo mwalange bebi wange kyali kito ebyo byabeeraga process so kati nga gundi atwala process by process honorable kati omwana ono mu process eyo ey'okutuuka ku bufombo tubala nti alinako ennaku zabeerako ewuwo oba zabaddeyokko oba zasulayokko mu process eyo kati question yange eri bweti ddi lwomanya omuntu agwanidde okuwasa newulwomanya nti onoloosi wano woomanyira bwe wano azze asuzeewo ng'omuleseewako ogenze ku mulimu okomyewo osanze nti atidinze up the house nti ekitanda kyabadde wano ayezeeyo yonna akijjeeyo akizizza eno engoye ezo zibadde disorganize kuba abalenzi babeera nnyo disorganize the men aterezeza everything afumbyeyo ne kamera otandika oga oba olulala n'okomawo engoye yazozeza kuba oyinza osanga ebaafu y'engoye na biki n'oyozaako ku ngoye ezosobodde n'oteekako waggulu n'arrangingako the house n'okola biki that is a wife material gwe naawe alina obwongo gamba yes this is on alina kyasobola okukola ki niwabanga ebirala tamanyi oba ki olina ebintu ebimu byolabirako naye omuwala omulese mu nnyumba ogenza okukola kubidde neyo mpeereza booda ndeetera ekyokulya really nga wamulese waka what have you been doing n'okomawo ng'engoye bwe wazisudde we zikyali bikinza wedda neebaze siina maanyi hani ate bahaniza abo awomanya nti oli kuloosi kati awomanya nti eyoloosi ngenda kubuuzayo ekibuuzo ndowooza nga kimu bibiri tumalirize ddi omukyala lwakwata ku ssente ye awo ewaka nze omuntu ng'omwagala even day one kale day one nyinza obutakikola naye tutandise tutambudde nyinza okubeerawo ng'omukwano gunnuma njagala kukulaba naye financially you're not fine oba tolina mu programu ezo nkugamba munange mukwano how is your tomorrow enkya programu ye eri etya sobola okunywako kacyayi wamu I've missed you I want to be with you oba tonatuusa kuntwala waka then I'm like you know what
Enkyansanga ku hotel bwenti tunyumyemuko. I miss you. Nenteekamu ssente zange because I really miss you and I feel I love you. Okay. Nvaako ki era naawe ojja genda nno nkukubyemu 0 oba 3-0 nga gwosasudde ebyokunywa nze nkoze bukyo jaga ono omukazi is a different woman nonkubira oliro ddawa ndi mu mmengo oli muntu singa ku tavern abamu we tukola ekyo nayagala kati onafunye wa ssente kamukuule kankole kino nataleeta laavu bagayi yes niye nakwagala because amanyi you have and you can afford every what yes but anytime nga maze everyone has feelings for the other. I think if I pay a bill, I lose nothing. Ovudde wako badde toyina n'ogenda w'okomayo wakanga nfumbyeyo kamere kozesa ssente zange kyogamba nze mbadde sigenda giryako sigenda kulya mmere. Okay, now that is some of the initial stages mutandika kati mufuuse mwami na mukyala mwami Kyembo wa mukyala Pacho bafumbo diro omukyala lwadde naye lwakwata ku ssente ze n'asasula ku fees na ebintu etu nawayo ku rent kino kyali badde kya gundi assume mupangisa kyali badde kya gundi 2 wakati nze nja kumugera side yange sina wentuula nendaba omwana wange nga bamugobye ku ssomero nga nina ssente ewaka nesiteekayo mwana nga taata we bwaleeta oba bwaweereza ssente wakiri sikugamba nti Kimbowa yazimpoze niyo nenziwa omwana n'agenda naye ng'omwana azzeeyo ku ssomero ekitegeera naye abamu abakyala ne tubeera so selfish nti omwana wo okitegeera omwana wo oba emmere gy'oyagala okulya gwajagala okitegeera tyoyagala kulya nkoko naye weekuba n'enjawulo oyina ssente why don't you use it n'ogula enkoko n'omwami n'akomawo n'agiryako n'ansanyuka n'omugamba naye mwami leero kano ke nafunye nasobodde munnange ndabye tulidde nnyo ebijanja nagaye kanguleyo kakoko kano tukole ki olowooza ye anaawulira ati how would you feel ajja kusanyuka nange oyinza okudda nenkugana naye mwami nkubuulira akasente kange ke nateeseyo mu fees nadde nina olugoye lwange lwenjagala olw'embaga kati nze nkola mikolo nyinza kugamba nadde bampadde deposit w'omukolo oba sente za client naye omwana abadde bamugobye naye omwana nga bamugobye nga tese akola ki timmeka nti zibadde 25 nereetako 2 nze nja kwongererako 5 era mba nze nina kyenkola ki kati mbulira oba osobola kukyawa woman like that bwe bakyala balina ofumba era we omanyi gyali olinayo gyomanyi bali bali teeso gululira abo bali wala naye abo bamanyikiddwa they are genuine omukazi kyandibadde kituufu oba kirungi oba advisable omukyalo okweka ebyobugagga bye nga bali mu bufumbo ne bbaawe ninayo story lwaki nkikubuulidde kisinziira bufumbo ki naye nze ndowooza bwenna musazeewo kati nti ono ye mukyala gwenjagala oba omwami gwe nnina okubeera naye nze ndowooza ebintu bino byonna twalibadde tubeera open kubanga oyinza okufuna obuzibu olwadde simanyi bank account yo weeri pini yo sigimanyi naawe tomanyi binkwatako funye obuzibu nze okimanyi ne password zange n'abaana bange bazimanyi kuba oluusi bakolerangako waaka okitegeera era ne pini zange zonna ngamba bugambi kolako MTN oba sasula amasanyalaze mami Airtel MTN kuba pini bazikola ki bazimanyi kati olaba ekintu ekyo nti if the kids even and biki nze siteeka password nze siteeka na musimu okitegeera why because gyokoma okuteekawo ebintu ebyo though ku mirimu twali tubiteekangawo because some people can come in your phone biki okitegeera naye nze ewaka sina reason as to why mbeera ne password lwaki nkweka omwami wange lwaki nkweka abaana bange eno ensi tugibeeramu nga tomanyi what is going to come next okitegeera so long wenfuna obuzibu obanga olumbe lunkuba essaawa kwogera kanti omwana wange ageta phone nakuba essimu oba unlock kuba amanyi gundi yange pini yange naga wadde tuli bubi oba mami ali bwati oba banange musawo jangu okole ku maama oba nakubira abewaffe so twandibadde open eri omu kirungi nnyo tijemu okubeera open nga temwekweka each other obulamu bubanguyira ne mukola ne family ennungi kubanga mba mmanyi nti omwezi gwoleeta miliyoni nze ndeeta kinaana nti kale gwaweddeko luli nali nasabako advance ya $200 ku luno nfunye 6 naye ku 6 nze kansasuleko ennyumba kati gwe kwasaganya fees w'abaana
nina gwe mmanyi yali bali nyumba zaali za mukyala naye ng'omusajja tamanyi ng'omusajja asasula rent ku nyumba za mukyala we naye nga tamanyi mukyala yali yazizimba n'akolawo olukwesikwesi tumuvinge tugendeko mu nyumba endala mukyala be batera okunoonya amayumba kumba ahingidde muzize naye kusirika butagamba mwami mwami kyamuyisa bubi kubanga yo mwami yali ebyo biri open aguze poloti bali mu kuzimba biri open gwe nga okweka ebyo nange kino kankikubuuza wakyembozza ku Pacho eri ddala kyandibadde kirungi omusajja oba omukazi okutandika okunyumya ku byafaayo obyo ku ex-wo gwali naye ng'obinyumiza gw'olina kati omupya kyekyabusiru naawe kati nkugambe mbuyanguliranga enkoko yali mulungi akusinga oba yali mulungi lwaki saabiira ye lwaki saasigalayo naye nze okugamba yangulira emmotoka onyumiza ebya ex wekitegeeza okyamwagala talinafuuka na ex olabikira omutima gukyakuluma oyagala kukola ki nze bwe nkitwala kakuba onyumiza nkola ntya ojjo ngambe nti nina ex wange simanyi bamuyita Shamimu enkola ntya nasisinkanye Shamimu tojjukira oli ex wa yatuyambako ku byamateeka bwe tugeze mwina kye muyita mutoyisobola kuyita ex nga alimu eyo field n'abayambako akola ki tugeze olina omusango mu kooti ex yali lawyer I mean lawyer oguma nakyo sisobola nguma ex wange yangulira emmotoka ex wange yangulira ettaka tobinyiza kuwabubaka tigundi beeramu amagezi ogula ettaka ninga tibendebedde birungi bigamba gwena mupya it is not nice at all tekinyuma tekinyuma kuba kati leera kati nkunyumire ku ex ki kuba long zawe wentuukidde wano kyemmanyi naba ex abasukka nga mu bataano oba 10 kati nkunyumiza aliwa kati oba ogenda munyumiza aliwa ate waliwo bano abawala abaali bakozeko mu kasino ng'alina olukalala lw'abasajja nga bajjiza fuso neno nonyumya ex alaniru ni ex John ate ex nina ex gwe nalina nga nina emyaka 28 nga ye watano mu ebiri bana birimu n'omusawo omuganda bamutaddirisa naye oli owempererwe musawo omuganda ne wakinansi nagenzeyo nno sebo neka naawe nenga gyali bituufu mulina wano ku Kimbo updates bajja kumulaba musawo wakinansi wempererwe yagira Linda ku Kimbo updates ojagira interview anyway mwete wetibadde nzigalewo show mwebale nnyo bannanga batulaba subscribe sharing liking nenga genda nange ku Pacho subscribing liking sharing comment muzitekeyo kyoyagala next time twogereko muziteke waawe we shall always be there Pacho gemanya gange I'm so humble obeera nange nze Martin Kimbo atubagaliza birungi byerere bye bye